Njibwansi omufiirako. Bachali banga ba Walk of Hope Foundation era bampise wano Nkosove Makindye Kusalama Road. Tukole ku bulungi bwansi. It's a ghetto place. Mujjuddemu abavubuka abakozesa ebiragalalagala, mujjuddemu young mothers. It's a slum. And Mateo chali wange abera muno yakolawo foundation, Walk of Hope Foundation. Era yankubidde akasimu nangamba Allan Hendrik jamu tukole ku bulungi bwansi. So that is why I'm here. Chacha kutanudde okurespondinga call ye kuba byandisa abantu balala bangi oba inana balala kutugagambe beyase ne batajja. Gwe kye kyakuvidde kuno gamba no let me go mugete no ndabenga kino ekintu tukikwasa. Mundoza yange ndoza yasinzidde ku what is happening because yomu kuba fans bange nti alaba nti I do more of youth. Nkola ebintu ebyagala okuleeta youth ki kuba wa amaanyi. Neti nekidala nti yankubirako nangamba nti community yabwe mulimu nnyo abavubuka abatalina mirimu basiiba mu kulya kakoola kunywa njaga ate n'alaba nti I'm eradicating for drug abuse. So that is one of the major reasons lwaki yampise wano. Kozi ennyimba ze ezisembyeyo ebbiri kuliko olumu baluyita Matayo olulala Semanda. Yes. Zonna ezo ennyimba era zibuulirira ku biragalalagala. However much nti zo zaali so direct nti nina gwe nnumba Queen Saha because Machomita Queen Saha. Kubanga it is by default nti bakingi ba industry fena tubamanyi. Oshegedde. So he doesn't even taina ona space ntono nnyo tuuka ku bakingi abo. Konze kamweri nyepya Queen Saha. Anyway, onosonyiwa okuseka kuba Queen tumanya abaira mukazi. Category gyolesewo empya yaba Queen nga musajja tetugitegeera. Oja gitegeera. Omanyi this is caused by effect or by overuse of drugs. Okitegedde otandika okukola ebintu ebiri abnormal. Okitegedde nti olw'okozesa nnyo ebiraga otandika okuvuma abantu. Okitegedde nti otandika okweyisa bubi nnyo. So n'ensalawo oyo nsooke mu erinnya eppya era mu butongole ye n'amutongozza erinnya eppya Queen Saha, Queen Sada. Okay, tuogere ku gundi kulimba Semanda. It's a new jam from Allan Hendrik. Amanya g'omusajja gonna ogenda gamalayo. Anti yakozesa tool ya music okulumba kitange. Nja tubeere so specific yalumba ani kitange. That's Bebe Cool. Osaid. N'atamanta ate omusajja yakola ki ayina amasasi mu kyemba. Osaid. Bino si bya flexing. No, it's music. If you can use music to attack someone, you can imagine bato bange. Bwe balaba ebyo interview byasiiba kola bawulira batya. Bawulira bubi naye bali basambi ba mupiira. Tebalina ngeri gya kola ki yakumuddamu. Ne kati nze weapon njiina. It is music. In a recent interview, Saha yavuddeyo directly n'alumba Bebe Cool n'amugamba yayogera ebigambo bingi nnyo of which the interview nawe olabika wagirabyeko. Kakati oyo musajja okumanya nti muguwa ddalu. Even omanyi n'abanamuwulire n'abamu bakisussa. They don't kati bali myaka jejimu ate ne industry wise oli abadde over 25 years. This boy has been in the industry for ekinene n'emyaka nga 12. Oshegedde ajjawo audacity okulumba ani Bebe ate nze silwanirira Bebe nga Bebe mulwanirira nga kitange okitegedde so kakalenzi kalina otutereera ne kaddamuko ku magezi bisigale nga bya music okitegedde ate bw'anaalemezaamu manyi story ya taata we Entebe. I know the story. Ate sandyagadde ate nange kubireeta muki mawulire oba mu kamera. So my fight is asooka asiizinge fire de mu nnyimba ze za halo halo aleme kwogera ku musajja ade mukwano kuba era nange ngenda baleetera facts about his family. I will for sure bw'anaasigalayo ng'aleeta ebyo ebintu bye by'ekisiru. Okay. Abantu balowooza nti eno fight wandigirese n'osooka otukuba music anga wakuba oluyimba Girl Child bo balowooza wansigaddemu eyo lane no tajjate mu ntalo z'abakulu. That is okay. Ntalo z'abakulu baani abakulu? That's Saha ne Bebe. Baani abakulu okirabidde nkikunyonyodde bulungi nnyo. How can even compare Queen Saha to Bebe Cool? It is tewalina we bakwataganira. Okitegedde kati gwe kankubuuze muntu nalumba kitaawo okola ki? Tomufiirako?
omuleka bulesi n'agenda bw'atyo. So bino tusooke tubijjemu bino nti music n'ebiki biki no intellectually kati saa talina kyaswa teyasoma. That is first. Yali yasimbyewo ku bwawuma ku bwa president. Ne alete empapula. Tubeereko ne qualifications of education okufuga ku bantu. Okitegedde. Tosa muleeti ku interview ayogera oluzungu ku dakiika nga 2. Tasobola. Tamanyi na kuwandiika. Okitegedde. Bwa tosaa kusoma tosaa kuwandiika. Kati ogenda proposal ogenda ziwandiika otya. Like for real nga tuina proposal waliwo kye twagala okubiddinga for. How are you going to represent us? Tuleme kubiteeka mu bachi industry yaffe tugidegradinze nnyo. Olaba n'abavubi nabo banoonya president waabwe ng'amanyi n'okuwandiika. Sisuubira nti asobola okuwandiika ne leeta, formal letter. Tisisuubira nti Semanda soogiwandiika. So asooka abijjemu akamanyiiro ave ku musajja kuba otherwise nze ngenda mu kuba musically. Period. Musically. Because oli ku musajja mwaka ku mwaka takuliiko. So that is nze chenja kiri kimu ave ku taata wange. That's it. Otherwise the weapon is using, I will use it too. Yes. Alinga buli kimu kiina. Buli kimu kiina. Omanyi obutasoma buluma bukulu. Kye kimutawaanya. Tewali kinene butasoma njaga. Period. Okay. Omugundi yavuddeyo n'agatta Matayo ne Semanda. That's Palaso. Palaso olujajingo. Oluyimba lunaluwulirako. But of course nga womanyi nti industry badde edduseemuko speed. Ndowooza Palaso yagenza okulaba abantu bali Entebbe nga kyali mu kibuga. Kwe kulinnyawo akapiki mangu. So that is how I can went on nsobola kinterpreting. Bwebanga kibowa gundi Semanda regarding ku kyokoze olunaku olwaleero kubanga oyingidde community otandise okulongoosa sina obubaka bwensomuwa just kuva ku biragala nagendako maybe manyi waliwo self rehabilitation okitegere n'otandika okunywa kacaayi ku makya ne weesiiga ku bizigo bw'ozuukuka gwe tomulaba bw'afaanana mwe mukoleko interview temulaba bw'afaanana Saha musiiwufu nnyo asooke yeesigeko ku kazigozigo era bw'anaalemezaamu mulo nze mbabuulya ngenda baleetera bwino kuba nange mwina I made research about him. So bw'ataave ku family yange specifically my father basigale mu ndongo ave mutunuza mu kamera bebekulu ate no way akite. Hendrik, yes sir. Wagenze no postinga no gamba oyagala okumitinga King Kyagulanyi oyagala ekifaananyi ne King Kyagulanyi. It's quite unfortunate nti sina kifaananyi na King. Seera nga na King oyo kuba King Moses nina ebifaananyi naye nina ebifaananyi ne King Joseph nenja muntu antuusa ku King Kyagulanyi nja kubeerako n'ekifaananyi memories ne King Kyagulanyi. Lwaki obayita ba King nga tekutulina erinnya lyetumanyigwa eyeeyita King? Ayo si King oyo Queen. Ba King bali basatu bamanyikiddwa. So it's quite unfortunate. Bw'obeera n'ekifaananyi nga you have had moments with those kings. Wakabi nnyo. Era King Kyagulanyi nali musanzeeko naye sikubyangako kifaananyi naye. Era ndowooza yagenda okubeera achievement yange guno omwaka nga nfunye ekifaananyi ne King Kyagulanyi. Ate yeeyita King omutadde mu kifo ki? Ekyo oyo Queen. Kweyita Queen. Queen Saha gwentegeeza. Oyogera ekintu ekyo nseka lwansooka. Bakingo bamanyi mbakunnyonnyodde ensi yonna ebamanyi. So onoonya muntu wakutwala wa Robert Kyagulanyi? Robert Kyagulanyi. King of the industry. One of the kings of the industry. Lwaki gwe tewesitula n'ogende Magere? Munnange Magere anti kati kisinziira oyinza ogendayo nga taliiyo era kano ka video bakatambuze kamutuukeko King just kifaananyi kyokka oba kalanchi ne King. Nja kuba musanyufu nnyo kuba be ba King abatuufu aba industry and I give them a lot of respect. Tovuddeeyo vis-a-vis ebiriwo side eno nti taata olumu tebakwala gano